ez'omu saa 5 ez'enkya ya leero. Saa yaffe yakubiri bye tugenda okufundikira ku ssaawa 6 tufune amawulire okuva mu lulimi Oluganda mu bitundu bya Buganda. Embeera eno gy'oyogeddeko, North Korea ekyayinza okuddamu okulwanagana ne South Korea? Nga nzijjaawo wennyini okuddayo ku kifo ekitongole ekya Kim Jong-un nti ekifo ky'oyinza okugamba nti ekiringa ekitongole kyalina kwe kubeera ssaabawandiisi w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya Workers Party General Secretary. Kati awalala ne bamuyita Supreme Leader naye eri mu structure ya gavumenti tekirina we kiri. Kakati mutoowe mwanyina n'amubeerawo ku lusegere ne bo be bannyini buyinza. Kati abalala bonna baba bugologoosi bwabwe. Kati bwe tudda ku kibuuzo ne bw'aba alina ekifo nti akuwadde gw'ovunaanyizibwa ku kino asigala nga yasalawo ekyenkomerero. Butereevu ate oba ne bwe kuba kusinza muyina kusinza jjajjaawo ne kitaawe naye teyaziikibwa. Kati manya n'omuzzukulu naye era ajja kuyisibwa mu nkola y'emu. So kakati ku ky'ebigambo bino okuvaamu olutalo olwaddala ng'olwali wakati wa 1953 si kyangu olw'ensonga nti ababiri bano North Korea ne South Korea buli omu amanyi olutalo gye luyinza okumukomya. Ntera okwogera ku kibayita law of unintended consequences. Bombi bakimanyi nti basobola okulwana ne buli omu si kyayagala kati. So buli omu abeera bulindaala. Kikyokyola nti ekibuga ekikulu ekya South Korea, North Korea okumala ebbanga ddene erina ebikompola nga kumpi bitunudde eyo kiri mu firing range. Era ekibuga kumpi kyonna kijjudde mpuku abantu gye basobola okwekukuma singa obugombe buyita nti yessaawa mwekukumi. Kikulaga ensi bwerinde essaawa yonna. So nga ne mu North bwe kiri ekibakozesa bino byonna buli kaseera okugezesa n'ensimbi zimalira mu byokulwanyisa kuba bakimanyi essaawa yonna basobola okukola ki okulumbibwa. Kubanga ensi zino wezaawukanikira bwezaawukana nga Ssematalo owookubiri awedde North Korea yali esinze okulaakulana. Olwaleero tosobola na kuzigeraageranya mu byanfuna North Korea ne South Korea. Bo bali amaanyi bagatadde mu byokulwanyisa ab'e North, ab'e South amaanyi ne bagateeka mu byankulaakulana. Erimu ku mawanga agaali ga namba lujega olwaleero li mawanga 10 agasinga obugagga mu nsi yonna mu myaka gino enkaaga egiyise. Njogera ku South Korea. So kakati South Korea olutalo terwagala ddala ne banywanyi ba America tebalwagala kubanga bwe lubalukawo tosobola kuziyiza buli kikompola kya North Korea butatuuka so n'awalala. Kyokka mu kibuga so business n'amakolero amakulu mangi g'Abamerika. So America ebeerumizibwa butereevu. Ebeerumizibwa butereevu. Kakati wakiri tukuuma obunkenke naye nga tetutuuseeyo. Naye ate musaa kye kimu ne North Korea ekimanyi nti bw'etuuka okuba South Korea n'okusindika ekikompola mu America, awo America ebejja kufiirawo wakiri okuva ku bwa super power naye obukulembeze bwa North Korea bate bujja kusigalako. Oba ogenze mu mbeera eyo kuba kati kuba kuzannya kifiiriza kiringa bwala Ssematalo owookubiri nti America yali mu lutalo naye ng'eruyita mabega. Kasita Abajapani baagirumba nega nti kati musaza olukoloboze kwe kusesebula Hiroshima ne Nagasaki. Oba oliawo singa Japan teyakola kye yakole Pearl Harbor, Ssematalo owookubiri yandiwedde nga Hiroshima ne Nagasaki tebikubiddwa. Lwolusobola okuggwa nga Japan tebonerezeddwa mu mbonereza eyo. Kati enjuyi zombi zimanyi ekiyinza okuva mu lutalo. North Korea ne South Korea. Kati kyekyo lwaki kati okumala ebbanga ddene babeera nnyo mu mbeera eyo bwe batuuka ne bakakkana. In fact ekiyinza n'okubaawo maaso eyo kiyinza okuba ekyangu amawanga ago okukkaanya. Twakirabako emyaka 15 emabega. Kasita batuuka okukkaanya ne bakkiriza ne bakolawo gye bayita Kaesong Industrial Complex. Kaesong Industrial Complex kyali kifo
nga kiri ku nsalo za South Korea ne North Korea ne ku ludda olwe North Korea. South Korea olw'amakolero amangi gerina yakkanya ne North Korea nti yadde tetulina nkolagana ne tulina enteekateeka ffenna mwe tusobola okufunira. Tujje tuzimbaawo amakolero tuwa abantu bammwe abawera emitwalo ng'etaano emirimu aba North mutujjeko n'emisolo. Ffe tufunye abakozi abalayisi cheap labor. Abantu bamwe bafunye emirimu ate mufunye n'omusolo. Tutambulira awo naye ne bakkaanya ng'ene South Korea evaayo bamanager. Naye bamanager abo nga balina obukwakkulizo tebalina kusula North Korea bwe buziba basala ne badde ewaabwe. Era ne ku mirimu emboozi zaabwe zibangere n'abakozi baabwe kuba bayinza okunyumya ebisukkawo. Era ekintu ekyo kyatambulako akaseera oluvannyuma ne kigwa butaka. Kati akaali kabonero kankukunala nti yadde amawanga gano abiri gagugulana ne kati gakimanyi nti ekyolutalo bonna kuba kweyisanga batujju. Bakyalina ebyobufuzi ebibaawula naye maaso eyo ekiyinza okubakolera kwe kutuuka ne ku kye bayita peace agreement bave ku eno ceasefire gye baliko eya 5 banoonye engeri buli omu gy'asobola okugasa mune. Naye of course kizibu nga obukulembeze tebunabeera mu ngeri ya nkyukakyuka yonna nga bw'obulaba kati. Nzikiriza nti mu maaso eyo enkyukakyuka esobola okubeerawo system ne webayemu olabira ku Cuba oba China nti obukulembeze bwe bumu eCuba okuva mu 59 naye gavumenti egenze ekendeeza ku natti. China system yemu okuva ku mulembe gwa chairman Mao Zedong naye enkola y'obwannakalyakaani bazze bagikendeezaamu ezeekyuka. Ndowooza nti ne maaso eyo North Korea ne bwe kinaasigala nti ono baaleseewo omwannyina oba nalekawo muntu mulala mu family basobola n'okulonda ali wabweru wa family gye bujja maaso. Ndowooza nti ensinga bwekyuka nabo bayinza okugenda nga bakyuka mpolampola nga bwe tulabye Cuba ne China nti tezikyuse kukola Abamerika kye baagala naye zikyuse ne zifunamu ekibagasa nga mukyukira ku taamuzi zamu si ku taamuzi za muntu mulala. Kikirwaki ndeese examples obiri Cuba ne China nti mukyukira ku taamuzi zammwe ku ebyo ebibagasa mu kiseera ekyo. Olina okonye n'ogamba nti enkolagana yagwa. Nkolagana ki eyagwa? Eyaba managers okuva mu South Korea ne bajja eno oba Keisong Industrial Park? Enteekateeka yonna eya Keisong Industrial Complex yagalwawo. Tuveeyo eyo tugyeko ku muliraano e Kenya. Omusango gwali Gathi Gachagua